kino kye kigula lugi. Ekigula lugi kyenjagala otandika nakyo. Bagamba okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Ekitambuza ensanafu ng'egaludde kubayita okwerinda nti essaawa yonna esobola okwerwanako mu ngeri yonna esoboka. Ndowooza olufumo olwo mulumanyi bulungi nnyo. Naye bannayuganda basinga obungi mututte obulamu ng'ekyokuzanyirako. Bannayuganda basinga obungi mwesudde gwa naggamba. Ne mwerabira nti obulamu kikulu nnyo. Ne birabira nti tuzanya ne gavumenti ey'abatemu. Ng'ate bo bajja kutemula bannayuganda bamalawo. Nze munnange zisina buzibu n'abantu. Nze bwe mpa information njiwa ne njiteeka waawo. Ebintu ebituukawo biba bituuseewo ne mbiraba after. Temwina kye mugenda gamba. Naye nze olwedde mba mbagambye. Njala bazzaako kukemabega. Era mbajjukize video gye ngenda okukola olwaleero saagala mukaabe njagala muwulize bulungi ebintu bino wammanga. Era njagala okwebaza bannayuganda mwenna basobodde okwebereramu nga mutegedde ebyebifuzi ebigera mu Uganda. Omuntu yenna azze nga wakayingira ebyobufuzi ku regimu ya Kyagulanyi Ssentamu mbadde nja kusaba n'obuwombeefu. Ensonga ezimu bwe tozimanyisa okozibuuzeeko. Topapa toyaka. Ekintu kyonna kye tuyita eky'ebyokwerinda bwe tokimanyi toyaka topapa. Tukimanyi lunye ne mu people power kakubere ku social media kuliko abanyampi naye nga yeeyita nti wa people power. Abadi grading each information passingibwa ne mugambo ye propaganda black bwe mumala okuvaayo ne musirika. So njagala bagamba era eno yo warning esembayo. Bw'omanyi nti owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gavumenti gye tulwanyisa togimanyi wandibadde weewummuzaako n'osirika busiri kyegiri na maaso n'okiraba. Navaayo recently nenteeka ekifaananyi ekyali mu kooti nga bagenda okuta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkomera gye baali bamutadde. Nze kennyini nze nasindika drones ne zikwata ekifaananyi nga tewali akirayina ku social media n'ekiteekayo. N'ekiteekayo nga ntaddeko post egamba nti First Lady be very careful n'omuntu checking ensawo yo before nga tonnatuukaka nti omukyala akuli emabega yandibanga alina kyataddemu. Saatekako linnya lya muntu, saatekako cushion ya muntu. Mmwe kennyini abeeta temuli bakafulu ne mutandika okuwa ekifaananyi eky'amannya nze gekyasaasitekako. But unfortunately, I want to inform you, bwe tuba tuli mu security nga twagala protecting a president, ne bwe bansiringa eyita ku liiso lya president tulina ogibuuza eno ensiri evudde ludda wani agisindise. Kati mwenna abaddeeyo ne mwogera biki, please mind your business kyotasobola kiveeko. Bw'oba oyagala okumanya omulimu gw'enkola oba kyenkola genda okibuuze yalina nnyini nsawo, kibuuze yayisa omukono, kibuuze ne president ajja kutegeeza. Otherwise ekintu kye mutamanyi temuddamu kibuukirako. Bwe mba mwajjamu strong nga mulowooza musinga okutegeera, si mwe musinga okutegeera. Ekintu kye bayita security kiba kya security kizanyirwako. Yensonga lwaki Museveni bamugamba nti Bobi Wine agenda gy'alaga n'adeploying amagye n'amagye enkumuliitu. So ebintu byonna ebirimu ebyokwenda by'omukulembeze. Tubeera serious nnyo bwe kifuluma kiba kifulumye. Kati mubadde bekume emizimu sime biki mugende munune kuvu. Nze bwe nteeka post ku wolo yange mbagitaddeko sigidda mu full stop. Muina post za muina pages za muina buli kimu kasita nteeka post ku wolo yange mbagitaddeko mbagisirinze kuba mba meaninga kyenjogera. Abasigadde muli baddembo kubanze nkimanyi ku Facebook kuno n'abafula people power nga muli banyampi. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo ane president akimanyi. Osigenda kulwawo ngenze kukira kubancha ali kukigula lugi. Waliwo information efulumye almost 4 days. Ngeraga nti mu kibuga Kampala n'ebitundu ebisinga obungi mu Uganda abantu abadde batusaabaza mu ngeri ey'emirembe betuyita aba boda babataddemu engeri ey'okuba nti batandise okuba nti beefudde ababega bannayuganda n'okubatuusaako obulabe. Ngenda stating up bwenti abamu mwewakanyiza information eno nze nganze omwe amanyi ebyokwerinda saagala giwakanya. Wabula nayongedde oginoonyerezaako munda. Ne mu kuginoonyerezaako munda nenzizaayo bwongo bwange mabega nnyo. Nenzijjukira nali nkozeeko video ne mbagamba nti ekitongole ky'ebyokwerinda ekikettera mu ggwanga kye bayita ISO. Buli wabawo okulonda kiyingiza mu Uganda pikipiki ez'ekika kya bajaaji n'endala eziwera 2,000 ku 1,000 buli wabawo ogenda okulonda. Pikipiki zino ne mbaga nti ziwa ba ISO, ba DISO, ba FUSO ne ba RDCs okutambuza emirimu gy'ebyokwerinda n'okuketta mu ggwanga. Buli kyalo, buli mulika, buli gombola, buli district. Kati pikipiki zino bwe zibanga zibeera buli tugenda okulonda
ne batugamba nti aba boda bali mu Kampala basinga obungi baba wadde mundu okuba nti bazikozesa n'okutta bannayuganda ekyo sibula kibuusa maaso kyandibanga kituufu ng'okusinziira ku history gw'enzembawo obyokwerinda ne isengeri gyekulamu ebintu bino mujjukire abasajja bano badde bajjanga bawamba pikipiki z'abaana bannayuganda nga baziteeka ku poliisi enjagala babuuza pikipiki empya ze bawamba nga banyenizo bazijje zikola ludda wa zizimu ku pikipiki ezo zizimu ku pikipiki za iso mukitegedde bulungi kati omuntu yenna azanyira mbyokwerinda gwe gaba gakumyuse era njagala bategeeza temuddamu kwerinda kumuddamu kuzanyira bintu byakwerinda njagala bategeeza nti bwe mbanga information yafulumye nti aba boda basinga obungi kati mu Kampala bambega era batambula n'emmundu ekyo temukiwakanya era emyezi ebiri mabega nabagamba nti mu bitundu bino wammanga mwegendereze nnyo aba boda babatadde mbambega nabagamba Entebbe Kampala Wakiso ne Mukono nabibagambira mujjukire bulungi nnyo amanyi videos aina bagamba Kampala Entebbe Wakiso ne Mukono ne bagamba ebitundu 7.5 ku buli 10 bula boda bali ku stage bonna bambega nenki bagamba kati kino kye babawadde okubawe emmundu bongedde mbongezi kirungo mujjukire abantu bano batambula n'empiso eze zirimu obutwa ekyo nakyo kirungo bakyongeddemu kati omuntu yenna ng'oli mu Kampala weegendereze nnyo owa boda otandika okubuuza ebyobufuzi mugamba I'm not interested in politics please ntwala gyendaka ekirala nabagamba mulekera okutambula ekiro amatumbi budde mu Uganda kati kiri riski nnyo abatemu batambula kiro bonna batukolera mirimu gyegyemu ekirala bobanga ogenda tambula tegeeza muno wogenda okutambulira omuntu asobola okumanya information ekwatako so ekintu kya boda sigenda kiwakanya okujjako kiimplementinga nga mbazzayo kemabega videos najja nkola kati iso egaba boda nga tugenda mu kulonda kuba banazo bazimportinga ne mbagamba nti Kampala Wakiso Mukono 975% aba boda bana basinga obungi bambega ekyo nakyo noza mwakimanya ne mbagamba ekirala nti pikipiki z'abaana ezibagibwako nezitwalira ku poliisi zisinga obungi mu Kampala ne Wakiso ne Mukono abaana batazijje pikipiki zikola mulimu ki zizo pikipiki batandika kuwa abantu babwe okutandika okukola omulimu ogwo so mubere aware about that thing nkyali kukigula lugi video tennaba ngenze maaso oli munna Uganda oyagala enkyukakyuka naye nga olina akatengo njala kutegeeza ekintu kimu nabagamba oba omugenzi kirumira yabagamba bw'osirika ofa bw'oyogera ofa regime ne government gye tuliko eyaba musibira mu bbwa yo akakodyo kayo ke yasooka okuva mu nsiko sooka otiisetise bannayuganda bateekemu okutya balimbe babuzeebuze ojja bafuga kati njala tegeeza buli munnayuganda yenna ali ku social media n'awuliriza video zonna eza buli kika eziva ku social media please stay strong okutiisibwa tetujja kufuga mu mayumba olw'okuba abasajja batutiisatiisa nfunye information endaga nti ku social media kuno abatamanya ngamba ba state batandise okubira abantu amasimu ngabatiisatiisa obutenyigira mu byabufuzi obutasharinga obutakomentinga ku video z'abantu ku social media ekyo nakyo nkifunye njala tegeeza bannayuganda omuntu bwakubira essimu nga tomumanyi ng'ennamba teri saved mu contact zo nga byayogera tebitegereka essimu gijjeko mu blocking with immediate effect oddamu sina kindi muyina essimu smartphones ezisobola okurecordinga mu recordinge ebigambo eby'omuntu akubidde essimu mutandika okurecordinga voice mutandika okurecordinga amaloboozi g'abantu bano olw'ensonga for further evidence tujja teeka ebitongole by'amasimu gano mu ggwanga ku nninga bitubuulire baani abakuba amasimu ng'ate amasimu gali registered one omuntu yenna akubira essimu n'akutiisatiisa please mu recording genda mu Google app mulimu voice recorders ezirimu automatic recorders mweziri mutandika okurecordinga abantu bana babakubira ekyokubiri omuntu bakubira nga akunyumiza nonsense mu blocking ekyokusatu blocking omuntu ku messenger gwotamanyi blocking omuntu ku WhatsApp akubidde blocking omuntu yenna akusindikira message ekutiisatiisa sina kindi message bwogifuna gibere screenshot giposting n'ennamba yaako akusindikidde obubaka obwo omutiisetiise ekirala omuntu yenna ajja ku lugirwo n'akugamba nti munnange tewetaba mu byokulonda era tewetaba mu byobufuzi kijja kuleetera okuvamu obulabe ye mubuuze akola ng'ani mu nsi Uganda bw'abanga tebali mu kutya lwaki batambula luggi ku luggi nga bagamba abantu nti bagenda kutandika kulonda bave mu byobufuzi kiba kitegeeza bo kennyini batidde mukitegedde so buli muntu yenna akubira ku messenger nga tomanye block him with immediate effect omuntu akusindikira text messaging ekutiisatiisa message gikuba ekifaananyi n'ennamba yake kusindikidde giposting bw'oba oyina essimu nga kubira essimu mu recording with immediate effect voice note naye ogiteeke mu video form ogiposting ku Facebook wosinga otuukibwako ekizibu tujja kuba tufuna records ez'abantu bano babakubira basimu kuba tujja kumanya MTN oba Airtel
ne UTL bajja kuba tubuulira essimu ezawandiikibwa eziri mateeka baani abazikubako kutiisatiisa bannayuganda. So ekintu ky'okubatiisatiisa mukigendeko mpola, temuddamu kutiisibwatiisibwa kubanga information Museveni gyagala okukozesa okutandika okutiisatiisa bannayuganda. Ekyo nno nga nkimaze. Waliwo ekintu ekirala ekitambula era still nkyali ku kigula luggi video tennaba. Abaagala ekigula luggi mu kiwombera mbamanyi bulungi nnyo. Nfunye information endala endaga nti Museveni Yosef Tabaisula Ntanu wa Karekezi ng'akozesa abakyamani b'ebyalo ba RDCs ba diso ne bafuso batambula ddo mu byalo naddala mu byalo nga batambula bakanga abantu nti bwe batalonda Museveni Uganda yandifuna akatabanguko akalumi akajekinana sina kindi n'akatabanguko akabadde mu Kampala n'ebitundu bya Uganda byonna ebyokutta abantu. Ekyo ekigambo bagenda bakikozesa buli kyalo kuddo nga bategeeza abantu. Kati nyalo tegeeza ba RDC bakyamani b'ebyalo nabe byokwerinda mu ggwanga abifuna ndi byakwerinda tekigasa kutambula genda tuddo mu byalo nga mutiisatiisa abantu bulikuba muyine emmundu. Obudde bwamwe bwe bwatuuse mukkirize nti obudde bwatuuse emyaka 35 mwali badde mwateekawo dda system ezeddembe kati olwokuba mutegeri bannayuganda bazuukuse bafunye eddembe ensonga lwaki mutadde okutiisatiisa kuno bino ebintu by'okutiisatiisa bino tebijja ttandika kkanga abantu mutandika okulowooza nti abantu bagenda kutya. Ezo ze information gye mbadde njala okuba mu kigula luggi mukitegeere. Omuntu akutiisatiisa mu blocking mu exposing mu recording nkiddamu. Omuntu akutiisatiisa ku WhatsApp mu blocking, omuntu akubira direct call mu recording, akusindikira text message gikube ekifaananyi oba gikole short screen ogiteekeko ne namba ye ogisposing ku Facebook oba ku Messenger oba ku wonna gugiteekeko otujja be exposing ampola. Bana abantu obukodye bakozesa mu kinaana bwe batandise okukozesa okutandika okutiisatiisa bannayuganda. Kati video mu butongole etandise. Ntandise bwenti. Amawulire ag'ennaku genkyayinawo taata waffe era munnaddiini Sheikh Nuhu Muzata batte. Ono nno nfunye amawulire agatawoomya Digobe nti we twogera essaawa zino ali mu mbeera etasanyusa. Oluvannyuma lw'okufuna obuzibuzibu mu lubuto n'addukisibwa mu ddwaliro lye tuyita IHK mu Kampala wakati. Naye amawulire g'ensembi y'okufuna olwaliro gategeeza nti ali mu mbeera mbi nnyo. Era poliisi tekkiriza muntu yenna kugenda mu kasenge baamutadde. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tulina okwesabira ennyo. Kitegeeza tulina okusabira nnyo Sheikh Nuhu Muzata batte nti embeera gy'alimu tewoomya Digobe. Olwaliro mbagambye video gye ngenda obbakolera egenda bakaabya naye nga temujja bitegera ebigambo bino. Era wenjagalira okusindika sigino eri omuntu yenna ayagala change ng'oliko social media ng'ogamba mumanyi politics naye nga politics gw'omanyi wa 1-2 speak and play nga tomanyi deep inner information ne government gye tuzannyirako otandika okudda ku social media mu Lumbuye. Nabagamba to protect Ugandans and to protect my president. Buli muntu anajja kati ngenda kugula open roof. Omuntu anadamu okunsinikirako ebinnyo ng'oyogera bitakwatagana nja kwambala. For the sake of Ugandans and to protect my president. Information regime gye muzannyirako temugimanyi enonzi ezetta abantu. Olina kuwa information agamba mbo propaganda ni webuuza kati gwe atayogera propaganda kiki osobola okuproducing ku social media abantu ne bakitegeera. Kati kitaffe mu ddiini Sheikh Nuhu Muzata batte embeera si nnungi. Information bagisirikidde okuva ku makya until drone zange bwe zifunye ku information enejja nenkola post. Era mu comment yo mundabyemu embata zigamba tokati ono asusse but nze nteeka information nga ngimanyi nti 100% correct. Mutandika okukubira abantu ba Muzata mbabuuze Sheikh Nuhu Muzata batte waali embeera gy'alimu era bagamba Sheikh Nuhu Muzata batte asise ogw'enkomerero temwewuunya okujja nga addusiddwa ebweru ne bwe siba kiki ekyo essala muteekemu z'amaanyi. Naye singa naye nkiddamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire ligendo bajje enviri ku mutwe. Nkiddamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire erigendo bajje enviri ku mutwe kubanga baba otwa mu system mwe bali. Jukira omugenzi Anas Kalisa era yafa birwadde byebimu bya lubuto era birwadde byebimu ebiruma Sheikh Nuhu Muzata batte. Ekiwalanya Sheikh Nuhu Muzata batte n'ekinzongo bakimugenda muviirako embeteza kwe kuba nti abadde akyogera lunye nti gavumenti ya Yosef Tabasirwa Mutanu wa Karekezi tekyalina kyegamba bantu. Aterekerawo okutiisatiisa abantu ye ekitufu ajja kyogerera ddala mpaka lwanakola ki lwanagwamu omukka.
ekirala abadde yafuna interest okuba nti ayagala change era nga asuuta Robert Kyagulanyi Ssentamu ngera amulaga abavubuka okubeera ekyokulabirako. So ensonga emu eyinza okuba nviddeko embeteza ey'okuba nti ali mu mbeera eyo yadibanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP n'abantu abalala. Naye Allah nga bw'otalya nguzi tusaba oteeke emikono gyo ku Sheikh Nuhu Muzatabatte kubanga tukyamwetaaga. Nga bw'agamba nti gw'osalawo ate gwe okuuma abantu bwe weetondera. Nkusaba n'obuwombeefu Allah subhanahu wa ta'ala otuyambe otukuumire Sheikh Nuhu Muzatabatte asobole okukuza abaana be n'okula ku bazzukulu be weppo n'okula ku Uganda empya. N'abo bonna abakoze ekikolwa ekyo Mukama obajjeyo bateeke mu maaso g'abantu basobole obbalaba tukendeeze obulabe obuli mu Uganda kuba kati obutwa bufuuse baana baliwo. So buli omu bw'oba ng'osabasabira Sheikh Nuhu Muzatabatte embeera yesi nnungi. Nga ntandika kati njala kutumirako ku Weekitiibwa Haji Hussein Kyanjo muganda tata waffe oli otya kansubira oli bulungi. Nawe embeera y'emu gy'oyitamu nti abatamanya ngamba baakuwa obutwa baali baagala kujja mu budde. Era ndowooza gw'oyinza okubuulira abantu obutwa Museveni engeri gy'abuwaamu bikaaki eby'obutwa bye bawaamu. So omuntu yenna doubting information concerning ne security oba security alerts then gobo osana nawe kuwa butwa n'ofa n'ovaawo. Olw'ensonga abantu bwe bali byokulabirako abayise mu mbeera y'emu y'okuweebwa obutwa kati goboddeeyo n'okinnambuka kubanga tomanya ate nga toyagala kumanya mba nkusekeredde. So Haji Hussein Kyanjo tata nkulamusiza nnyo kansubira oli bulungi ne famire ennungi Allah akyakkuumye kankusabire olukubala embiriizi Mukama ajja ddu kuwonya kubanga olaba otuusa olwaleero wandibanga Mukama gw'osinza akyali mulamu naye nga bw'osabira ne baganda bo bonna abali mu mbeera y'emu. Ntandise bwenti information gye nafunye ku makya ku ssaawa ezabadde ez'amatiritiri ku makye ennyo yaŋŋambye nti information gye nasooka obbawa ey'omusajja gwe tugamba nti agenda tusomera ebinaava mu kulonda ye chairman w'electoral commission gwe tuyita Simon Byabakama. Simon Byabakama yakateekayo okusaba kwa mirundi esatu ave mu kakiiko k'ebyokulonda awo muladde we ne bamugaana. Kye yakoze Simon Byabakama jo yasaze olukujjukujju n'ayagala afulume eggwanga ng'ayita ku booda y'e Busia. Ssaawa zabadde 11:45 ez'okumakya ng'obudde bukya kunaku lwa obukeeseza olunaku lwa leero. Simon Byabakama yakwatiddwa ab'ebitongole by'okwenda ne bamuzza e Uganda. Yabadde ayagala kuyitamu agende Kenya. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti Simon Byabakama ebintu byamutadde ku mutwe bingi nnyo byatajja kusobola kumanejinga. Era kikulaga nti akalulu ke tugendamu kandibanga si kangu ate tekagenda kuba kamazima na bwenkanya. Bw'abanga omuntu yaboba omulimu nga yagenda okusoma ebyokulonda bino yakalizayininga emirundi esatu bamugaana agezezako okufuluma eggwanga era situlwe bamukwata kiba kitegeeza waliwo ekitatambula bulungi mu maaso mu ggwanga. So omwami Simon Byabakama ne musaasire era mumanya nti bwe mumanya nti embeere mwononekere nga bwe mbagambe mukitegere nti ebiri mu Uganda tebiwooma ddigo bye y'ensonga lwaki buli omu ayagala kubinnyika mu nsuwa akole ki alyoka agende. Naye nga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama omulamuzi yakwatiddwa ku makya ku ssaawa 11:45 e Busia ng'agezaako okudduka afulume eggwanga lya Uganda asobole okwewonya olumbe olwamuteebwako kubanga ebiragiro bye bamuwa n'okukola tebiwooma ddigo bye y'ensonga lwaki omwami ono ayagala kudduka. Awo nno sijja kulwawo njagala genda ku mutendera omutuufu ogwa vidiyo eno. Mu kkowe erimu ery'ebyokulonda njala kubategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC kuba si Simon Byabakama kateeseteese enteekateeka zino wammanga naye nga sinnagenda ku nteekateeka zino. Waliwo message etambula ku social media egamba nti bafulumizza enkala z'abalonzi buli muntu agende ku ground ba ku parish agende yekebeze. Njala bagamba bana abasajja bakwekanye ebyama byabwe bwe banga mugenze ku parish musanga enkala z'abalonzi zino mugende mutegeeze bannammwe bagende bakebere enkala z'abalonzi ng'obudde bukyali kubanga twagala kwewala nnyo okuba tunoonya abatufu mugenda okulondera nga bwe nabaga nti bana abasajja bagenda okukola ebintu by'okulwisa n'okukyusa amannya g'abantu n'agamu gajjamu muleme kulonda. So nja basaba enkala zino bwe zibanga gye ziri nga kye kituufu mugende ku parish level zina kubeera ku village level ne bazitale ku parish level mugende mukebere enkala zino bwe ziba gye ziri in case nga gye ziri mugende mwekebere ng'obudde bukyali. Sina kindi bayinza okuba nga baazire n'akakodyo aho okuddamu okuwandiisa abalala okujjuza polling station zibakola ki zibagenda okcreatingawo. Kati tugenze bwe tuti akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC
kagenda kugezaako nnyo okulaba nga kakalwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga ate nga jjukira ne mu kulonda okuwedde baakikola bagenda kulwisa ebikolwa ebyokulondesa gamba nga ballot papers byonna kale byonna tubitwalemu nti ebikola ebikozesebwa mu kulonda bagenda kulwisa mu bitundu bino wammanga most especially mu Buganda naye batagetinga ebifo bino wano wammanga Ntebe Mukono Wakiso Kampala Nchiddamu akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC ejje eryetondese obwetondesi mu ggwanga kagenda kuleetawo akacyankalana oba akajagalala ak'okulwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga okuli Kampala Ntebe Wakiso ne Mukono nga babikola mu kalundu kali okuwedde era balina enteekateeka etuusa ebirondesa ku ssaawa 8 ez'emisana mu bitundu ebyo weyaba nti batusigalizaayo essaawa mpawe kaaga olunaku olw'okulonda lugalibweyo mujjukire mu Uganda wadde tuli bangi ne tulonda mu lunaku lumu nga tena bagamba okusinziira ku nnamba y'abantu abeewandiisiza n'obungi bwabwe akalulu kano twandikalonderedde ennaku 2 oba 3 okuba nti abantu bonna bagwe bannayuganda okulonda n'olwokuba nti Museveni muyaaye nnyo ye bintu bya kiyayi era okulonda kuteekawo mu lunaku lumu ne kugwera mu lunaku lumu kati abantu be Wakiso Mukono Kampala mwerinde nti bano abasajja bandibanga balina enteekateeka ba SFC okuleeta ebikozesebwa mu kulonda ku ssaawa 8 kyokka nga ate akakiiko k'ebyokulonda kali mu Kampala wakati kiki ekigaana okutuusa ebirondesebwa mu bitundu bya Uganda byonna ebyenjawulo ennaku 2 before nga n'akalulu tekannabaabo kati ngenda kusaba lawyer mwenna bannabyabufuzi mwenna abeesimbyewo mukole petition mu high court mutegeze high court electoral commission bagiforcing okutwala ebikozesebwa byonna ku buli parish level mu ggwanga lyonna bibeerewo 2 days before elections to avoid the catastrophe omanyi Yosef Tabaisula mutanu wakalekezi ne babbi banne bo balowooza nti okubba akalulu ye solution n'okutta ye solution kati kino kimugenda okukola ekya delaying what delaying the election materials ku polling station within the areas of Kampala Entebbe Mukono Wakiso kigenda bafevalinga sina kindi mugenda kukola kadoka kamwe ku mwakola besiji ebyava mu kulonda mu Mukono Kampala Wakiso n'Entebbe mwagano bisoma mwasomako bya MP ebya president mwabisoma akona kodyoke mwekali so no nja kusaba mwenna besimbyo mbitundu wano wammanga taking a course mugende muteke petition wa high court mugambe to commission erete materials eziteke ku parish level 2 days before elections zibenga zituuse buli parish na mu Uganda fail to do so bagenda tubikira nti ebikozeso ya zereti mu bitundu ebimu awonvuddewo ngenze maso era SFC ekulira akakiiko k'ebyokulonda ng'ekolaganamu n'ebyokwerinda byonna mu Uganda nga Yoseru Mutabasiro mutanu wakalekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba basazewo nti olumala ku lunaku lw'okulonda lwennyini bagenda kuteekawo kafyu okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa emu ey'enkeera y'olunaku luli kino kibayambe okuba nti bagenda okukola obuvuyo bwonna obw'okukyusa results ezinazivudde mu kalulu konna kubanga jjukira tutandika okulonda ku ssaawa tutandika ku ssaawa 2 ewamu ku ssaawa 3 ne tumaliriza ku ssaawa 10 oba 11 bwe tubamalira okulonda kiba kitegeeza nti okulonda kwonna results bazisoma saa 12 kale basoma 12 kiba kitegeeza nti abantu bonna abandi badde bagoberera obulundu gye bwandibadde bukoma bwe ziwera ssaawa emu bagenda kuba bataddewo kafyu eggwanga lyonna okumala ennaku zonna zibana bagenda okukoleramu okulonda kuno n'okuwa results au okusoma results buli district gina baziva bateekewo okuba nti bataddewo kafyu kino no kigende kiki ekigendwa kwe kugema abantu nti neba balangiridde Museveni yabbya akalu yawangudde mbu abantu baleme kujja kwekalakasa na kubanja kalu kaabwe na kino no kimugezaako kukola nayo kifu ngenze maaso era SFC nga yekulira akakiiko ebyokulonda nayo esazeewo okulaba nti egenda kifuula kizibu nnyo mu bitundu ebya Buganda okuba nti okulonda kugenda kuba kwangu yo mu mission yayo gye bagenda okukola bagenda kukola kye tuyita delaying tactics bagenda okushiftinga enkala z'abalonzi zikyusa mu bitundu ebyo ziza mu bitundu ebirala mugenda okumala obudde nga munoonya enkala ezo ng'obudde butambudde kino no bakisazeewo bulungi tibagenda kukola kye tuyita massive rigging and delaying of voters register within
the Buganda region kinono bagenda conducting Buganda region yonna bino ne ba planning okukola ekyo nongenze maaso nandibange ekyo nkimaliriza kati njagala genda ku ekintu ekyabaddewo we wali okulya n'okukomba essowaani. Njagala abantu abakulu abatuludde emyaka abalaba video zino mutegeeze bawala bammwe ne bazzukulu bammwe abali ku social media kuno abatamayi byabufuza bakabiyiga ekintu kye bawakanda tebakimanyi era njagala kibasomesa olwaliro mmwe abavubuka abali kuno. Government eriko eyaba musibira mobwa eyayose utabasibira mutanu mwakarekezi yatandika okuyeekera ogenda okugamba nti efuga Uganda oba okuyekera yatandikira Mbuyaye kubuzaabuza bubbi na butemu na kwawula mbantu bye bintu byajja nabyo kuva mu ntandikwa Museveni ng'abalaba omuntu anaamulemesa lwaki lyamugjawo n'ateekawo gw'ayagala asobole okutuusa ky'ayagala. Njagala kutegeeza bannayuganda mwenna nti okwekalakaasa okwabadde okw'omuggundu okwabadde kugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bamute ekintu kino ffe tuwekalakaasizza naye nga bano abasajja baali bakipulaninga dda nga bagenda kizannyiramu firimu zaabwe zino wammanga kubanga bo bakimanyi nti babadde bapulaninga ekintu kino nga bagala kikoleramu kye tuyita blackmail kubanga Museveni mulungi nnyo mu kusiiga ekko n'okono n'amanya g'abantu. Mujjukire gye buvudde katono nzize mbagamba nti Yosef Tabasula mutanu wa Karekezi ye muntu akyasinze okuba nti muyaye akola obukolobero bwonna okula nti addugaza omuntu gwavuganya n'erinnya nga bayita mu bukodyo bw'enjawulo akakodyo akasooka kaakano. Bamanya nti wanaaba okwekalakaasa balina okuddamu okuteekawo abayaaye baabwe okuva mu bitundu byonna eby'enjawulo mu Uganda bakole emirimu gino wammanga. Omulimu ogusooka kwali okutambulira mu taxi nga babba abantu bonna, kwali okuba abantu ku nguudo nga bajjako ebyabwe, kwali okwefula nti beekalakaasa ko n'erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu, kwaliko ebyokulepinga abakazi lwakuba tetunnawulira muntu gunago balepinze nakyo kyaliko. Kati mu bintu ebikolwa ebitemu byonna bye baali bakola bino byonna enamba esinga obungi ey'abantu abakoze fujjo mu Kampala balikoze babesinga ku bintu bino wammanga kubanga baadde babasasuddwa okukola ebintu bino. Mwalabyeko obutambi mu taxi ng'ababbi bali mu kubba abaana mu taxi n'abakazi mu taxi bali mu bakuba. Ebikolo byadde biteekeddwa bulungi nnyo abantu bano wammanga. Mwabaddemu mu muyita simanyi area MP wa Kampala Central Muhammad Nsireko, Muhoozi Kanyirugaba, Sipapa, mwabaddemu ne Balamu Barugahara nga bali mu bintu bino wammanga era ne ssente bazisasudde. Remember nabagamba omusajja gomutamanyi mwemulaba ku TV nga ayogera mbw alina imani simanyi musajja mulungi mwetemanyi musajja gwe bayita Muhammad Nsereko bwe yaddugala kungulu ne munda yaddugala ono mvubuka mutemu alina ebinja by'abayaayi bonna mu Kampala abasinga obungi ba boxer abakola obuvuyo mu Kampala n'okubba Muhammad Nsereko yaba managinga no Rachel bakolaganya wamu ne Sipapa Balamu ne Muhoozi Kanyirugaba era sente bazimuwadde Nsereko azirina ezakoze emirimu gino wammanga. Okuteekateeka bavubuka ng'abakozesa babawambazze ng'oza people power ekyo mwakimanya bazibba twabagamba. Okuteekateeka abavubuka okutandika okubbira mu taxi n'okuba na Uganda ekyo twakibagamba. Okuteekateeka abavubuka okutandika okuba nti bakola obuvuyo buli kitundu kyonna ekya Kampala ne byetoolodde Kampala okuba nti bakola obuvuyo okuddugaza erinnya lya people power. Wano nno wojja okwebuuliza lwaki mu Kampala n'ebitundu binadde mu kwekalakaasa bukyanga lubanga lwa Mindi poliisi yavuddeyo n'ekola obwangu okukwata abantu bano kubanga already ku pepa abantu bano yabadde balina mu rekodi newa wegendo basanga nga bamanyi bulungi nnyo era ng'emanyi bagenda kujja bawo obujulizi okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya people power nti bwe babasindisa okukola effujjo mu kwekalakaasa nkiddamu poliisi ekyajanguyidde okukwata abavubuka bano kubanga already babadde balina information Muhoozi Kanyirugaba Muhammad Nsereko Balamu ne Sipapa baali bakola dalisti y'abantu babagenda okukola obuvuyo buno ng'amanya gabagamanyi n'efaanayi babamanyi n'obbasanga y'ensonga lwaki kyayanguyidde poliisi okufuna abantu bano era temwewuunya abantu bano nga bavuddeyo ne bawa obujulizi obulumika nti bajja mu kwekalakaasa kuno nga basindikiddwa okukola effujjo nga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP yekoze ki yebasindise kubanga already babadde babalina mu lisiti n'emirimu gyabwe gye bagenda okukola. Kati nkiddamu njagala mbawayo incidents bbiri. Omuvubuka ngo baleesula n'akola nti yejjusa ebikolwa bye yakoze gwe baga nti yakubiwa poliisi ennyondo.
kati njala bawayo scenario emu omuvubuka oyo agambye olwali bamukutte n'akola statement abamubuuzizza bali mu bakagulwa ntumba ba SFC bye bamubuuza already atemya n'amaaso nga atunula mu kamera ayogera ebintu bamukokinza okwogera ekyokubiri mudde mwetegereze nti ennyonda eno yali ntegeke nti agenda gikuba omukyalo ono kati njala kubuulizayo ekibuuzo kimu owa poliisi bwobanga oli ku duty ne balumba comrade wo ngali amulumbi ayine ennyondo n'amukuba ennyondo gwengozo okutaasa oli mu meters nga 10 oyine emmundu oyinza okujja okwata omuntu ono ng'oyine emmundu ng'ate mwadde mufunye order shoot and kill automatically wadde olina okushootinga omuvubuka ono oba okumumenya okugulu oba mukube essasi nga bwe mwakoze lwaki mwamulese n'adduka nga yadde akuba comrade w'ennyondo it's a big question kitegeeza ebintu bino byonna byabadde bipange n'omusirikale yennyini gwe baakubye ennyondo yabadde mupange eyakubye ennyondo yadde mupange gubakubye ennyondo akazanyo bade bakamanyi kubanga yabadde azze okutaasa ono yadde ayina emmundu essasi lidduka okusinga omuntu lwaki ono eyazze okuba eno nnyondo ayogedde n'ennyondo namukubye 2 mu kavidiyo tetulawe yamukubidde ennyondo 2 kati bintu bino byonna bitegeke bulungi nnyo byonna byadde bitegeke kati ekyo nga njivuddeko akatambi akafulumi akataxi nga bagiyimirizza ne taxi yennyini yabadde ensetinge nga mula engeri gye bakufulumye mu taxi ne batandika okujimiriza okuba abantu abadde babanyagako ebintu byabwe ekyo no kyadde kisetting bakikoze mu ggwanga lyonna okuba nti bavumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu bile ebintu Museveni abikolera ddala kubanga bimwe ebintu bakolanga omugenzi ani ono yakafa recently yaga nti ayine emmundu gino gye emirimu gye basinga okukola mu Kampala nga bali mu Buyeekera so zino zonna tactics bazikola okuva mu myaka gy'ekinaana mpaka nakati bakyazikola but ngaffe abanoonyereza n'okwetegereza ensonga zino Museveni bino ebintu byakoma dda bino ebintu bya blackmail byakoma dda ebintu bya old tactics byakoma dda kati nno ngenze mu maaso ensonga endala eyabakwasizza muwulira molega NTV baloya boogedde banaddini boogedde bakafulu boogedde ne bakubulira teri tteeka liragira shoot and kill any civilian ne bakugamba buli Munnayuganda alina olukusa okwekalakaasa mu ddembe kw'abaayagala okwekalakaasaamu akirina babuuzizza liiso moja ono kawenkene nti order ze wazze n'ogaa nti shoot and kill wazijje ludda mu constitution ki tazirina kubanga bana abantu babaddewo nga batta Bannayuganda nga lulimi lwe bamanyi nga tebamanyi mateeka ne bagamba eno gavumenti ya Museveni temanyi mateeka tebalimanya mateeka ate tebajja gasoma yensonga lwaki arrogantly avaayo nayogera mbu police has order of shoot and kill naye mubuuze bw'ogamba order shoot and kill ebigambo wayogedde babizanye ku sseeni ene kwalujazira weya amanda mu mbugo already oli convict weyongeddeko okwesiba batandise okwambula bajja kwambulira ddala nabagamba nti bagenda kuleeta abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo nga babawadde emmundu ekyo mwakirabirako ddala babaleese teriiyo mu nsi yonna gye lisobola kujja kweŋŋanga riots nga si poliisi era bateeka okuba nga bajjidde mu kategole y'abapoliisi abazikiriza obujagalalo bano abazze mu ngoye eza bulijjo be bamakinale be bajja mu nsi ezitwetoolodde okujja okutemula Bannayuganda omwami ono yemu yagambye nti tetunnamanya abakubye amasasi baavudde ludda wa era gaavudde mu mmundu ki kyenjagala okusooka okubabikira kyannaku nnyo nti poliisi evudde nega nti abantu 45 bakafa ennamba eri mu 125 abantu abakafa era olwaliro njagala bagamba nti buli muntu yenna eyafiiriddwako omuntu we osabiddwa ogenda ku International Human Rights Commission High Commission mu Kampala osobola okugenda ekamocha ku headquarters za NUP ne details z'omuntu we yafudde ng'olina ebifaananyi bye ennanga muntu ye ne details zino ezimukwatako mugende muggule fayiro tufunye information nti buli muntu eyafiiriddwa gavumenti yabasindikidde $5 million musobole okubanga musirika obutabwayo information ekwata ku bantu bamu baafudde kino ekikolwa kye baakoze bakiyita butujju $5 million zijja kuba nti bakuzibikidde omuntu omulala agenda kufa mu the same way kati gwe ngolidde $5 million ogane kubanga bana abantu buli muntu na Uganda yafudde ayina okulirirwa obulamu bwe ne family ina okulirirwa so bwe bakwadde $5 million okusirika please wake up kwata $5 million z'abana abasajja ozizeeyo twagala records kuzitwala mu ICC court kubanga abantu bafudde bali 127 mu mugamba namba 5 kati mukulu riso mojo bwavudde n'ogamba nti emmundu ezakuba abantu zimanyi ng'ate abakutte emmundu ne bakuba abantu babadde mu ngoye za bulijjo bali mu siripa
bamanyikiddwa mu tteeka erisooka mu Uganda ligamba nti omuntu wa bulijjo kusanga ne mundu ebeera treason case. Twagala kubuuza mukulu bano bonna abadde mu plain clothes nga ne kamera mu Kampala mweziri temwasobodde bafuna kubakwata badde kambega mabete babuza mundu gye bazijje oba mulekera okubuzaabuza bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo abasajja bano mbayina ebintu badde bagikola mwabajjeyo bujja era nga mukimanyi mukulu tumwine ku myaka gyo oba oyina kina n'oba oyina kyenda mulekera okubuzaabuza bannayuganda abantu bano mubalina mu Kampala batambula ne mundu ate bakalakala nazo emisana tuku mu motoka kati mukulu ngenda kusomera olukalo lw'abantu gye ngenda okugenda eno abantu abazinga battibwa ekibinja kyekimu eky'abantu bano mugenda kakasense ntabana abasajja badde batambula bannayuganda nga basirise ngenze maaso ekirala mugenze ne mugamba nti abantu abafudde bali ana mu butano bagenti abantu abafudde bali 127 abafudde naye emirambo egimu gavumenti yennyini obedde egitwala mu motoka eza drone ng'egenda egipiikinga nakati we twogera olwaleero mukyagenda ku buli kyalo nga mupiikinga abaana ba NUP nga mubatwala mugambye nti abantu abakwatiddwa babadde 800 we twogera abantu abakwatiddwa countrywide abadde mu kwekalakasa basukka 2,000 naye abasinga obungi tebamanyiddwako mayitire mumwogerako 800 twagala babuuza bano abantu bamutwala okutta mubattira mu diguli ki era mbaagaza ki kati njagala bategeza buli muntu eyafiiriddwako omuntu we please genda ku kitebe kya NUP ne details z'omuntu we yafudde twale nanga muntu ekifaananyi kye ne gye mwamuziise mukole fayiro kubanga fayiro egenda kutwalibwa mu International Criminal Court Uganda Human Rights Commission namwe balinze na buli muntu yenna eyafunye ekisage yakubiddwa essasi do the same oluva mu ddwaliro twala hospital bills ebintu byonna bakkebezaako obitwale bakole profile ey'abantu bonna abafunye obuvune bana abasajja basaaga bagenda nga n'akalute kannatuuka ekyo nkibabuulidde bwe muddeyo ne mwetuulako president yabagambye baguddewo fayiro ku kitebe kyaffe kya NUP genda twala obuvune bwo amasasi ge bakubye ebifaananyi bye bakubye obuvune bwe wafunye n'empapula zonna zitwale weggula genda ku NUP headquarters Kamoocha genda bakoleko profile genda mu International Human Rights Commission Uganda Human Rights Commission bakulinze mugende mukole profile guno musango rede International Criminal Court yagufunye dda ne mu 7 kenyini omusango gubadde gumuvunano gw'okutta abantu n'okutulugunya guli activated ekyo no ngenze maaso ekirala iso semwai bakyagenda mu maaso n'okukwata abantu ba individual nga basinzira mu bitundu wano wammanga nabagambye buli munnayuganda yenna akolera mu arcade oba shopping malls mu Kampala babatadde mbambega okuva ku omu okutuuka ku 3 nga bano bakozi ba iso abamu baseemwayi bano bagenda tandika okusportinga buli muntu yenna ayogera ebyobufuzi nga agenda batuyagirwanyi sentamu bakukwate bakubuzeewo bakutte in the process bagala nnyo okutandika okumenya structures of people power ez'abantu abatuwagira era kino njagala kula ne evidence nti simu ze nakafuna olwalero bannaffe abawera 50 bajje mu arcades mu shopping malls mu Kampala ntebe mukono baba tutte tebamanyi bali batikimwomu ate abakima bagira mu ngoye za bulijjo babateeka mu kabangali ne babatwala mujjukire ndabagamba nti Museveni kenyini ye trouble causer since 1970s azaaluka ebintu bino abatamanyi kigambo kye bayita panda gali mu Uganda yazzeemu obudde buvaako eddiba oba bugenda keddiba emmotoka zabe bokwerinda bagenda ku buli kyalo batandika okukwata buli mwana wa NUP awagira NUP ne bamutwala bamulinyisa panda gali bamutwala babatwala mu kabangali mubakuntumye nezibatwala nezibabuzaawo abantu badda mu kulabikako kino kitegeeza nti ebitongole by'okwenda bina mission ey'okutta abantu with intention okendeza n'okuteeka fiya mu bannayuganda ngenze maaso nga bwe mbagambye nti nga bwe kyali mu myaka gy'ekinaana waliwo panda gali yazzeemu abaamukolanga ebaani yesu tabasira mutono mwakaleekyezi era ebakolanga ebintu bino okutikka abantu n'okubatta okubatwala gye babaziikanga ng'abantu babwe tebategedde kati olwaleero gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu obutayogera ku byabufuzi era gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu ku social media obutabaako kye boogera njala baga bannayuganda muyina eddembe okwogera ku politics mu mbeera yonna esoboka kubanga ensi yammwe mukole buli kimu ekisoboka mubenga mwogera ku nsonga zino kuba mutayogere teri agenda kukola ki agenda battira ku liiso bajja battira bwereere n'olwaleero information agifunye jjo
President Museveni commanders bonna babadde yesiga mu magye ne mu police bamugambye nti tetusobola kutta bannayuganda ekimala era tetugenda twala komandizo era njala bategeeza nti bakomanda basinga mu police bali mabuusu n'abaganda basinga obungi abali ku major abali ku madala okuva ku major okukka wansi abasinga obungi bonna baakwatiddwa era basibiddwa ni mu police abamu baakwatiddwa basibiddwa olw'okujemera ebikolwa ebya Museveni ebyokubalagira ebye and kill bannayuganda kati bwe bamaze okudifiringa ebiragiro bino Museveni n'asalawo okuleeta Jeno Elweru ayingire mu kulagira okuba amasasa abantu era Elweru omulimi yagukkiriza njala kutegeeza bannayuganda fete tuli violent nnyo tuwagala mirembe mu Uganda ne government ya Yusuf tabasira mutanu wakareke bwe mbate mukyali politically active nga mumuloleza mu violence in the modern day society violence tekyakola in the modern day society eliminating tekyakola it's just all a matter of sitting on table ne solving political differences zaffe fedna tuliva mu musaayi gw'abantu ate tuli bannayuganda tetulagala muntu n'omu kufiirwa bulamu bwe Kasule Mumba for the first time in the history of Uganda wavudde n'okola statement ey'ekikazi kikulu n'olaga gavumenti nti ebikolwa byokola bikyamu after witnessing nti bannayuganda basobola okusituka era njagala okwebaza ne wankubadde oli munyampi webale kukola statement eyo nandisuubire nti abakungu ba gavumenti abasinga obungi mwandibadde mwavudde dda nga mwalizayininze dda abantu abasukka 127 okufa mu ggwanga nga bakubiddwa amagye ga gavumenti agali mu ngoye za bulijjo ekikolwa kyandibadde kyavudde ne parliament yandibadde ya dissolvingiddwa dda baminisita nga mwalizayininze dda n'abamagye abasinga obukulu mwandibadde mwasudde odda ebikolwa ne mugamba no we are against the crime against humanity kubanga mukimanyi bulungi tewali mujasa atendekebwa kutta munansi gwalina kuuma mukuume lwaki mukkiriza bannayuganda babatte era Elweru wonna wonoobeera ne bakuwa era kasita tunakulabako ng'okkiriza omulimu gw'okutulugunya bannayuganda n'okubatta nga bwe wakola mu bwakabaka bw'olwenzulu okusanya abantu abawera 100 ne mmala omusango ne mugufutyanka nga n'omukyalo omu yali alawabye omusango mu kkooti yamala n'aguggyayo olw'okuba yafuna ekyoja mu miro bino muntu Museveni abikoze okukosa omusodozo mu busolo okutandika okuzibikiriza abantu naye jala bagamba nti abapoliisi abanene abasinga obungi abaganye ebiragiro bali mabuusu n'abamagye abaganye ebiragiro bya Museveni bali mabuusu kwe kusalawo okuleeta ono muwumba tuutu Elweru okujja okukola omulimu gwa Museveni era yakkiriza ebiragiro ebya shoot and kill ngenze maaso echa Sheikh Nuhu muzata batenchi bagambye naye njagala bagamba bannayuganda buli muntu webereremu regime gye twagala okujjako sinyangu balina tactics nyingi ez'obuyeekera kati batuziza mu tactics z'obuyeekera okutubuzaabuza okutulaga nti bebakoze tebiriiwo Museveni mulungi nnyo mu kujjawo obujulizi bw'aba amaze okukola omusango era kyali mu kukola bwe twogerera emiliyoni 5 ze bagenda bagaba ku buli family okukyamya obujulizi n'okujja obujulizi abantu obutaba ba misango gino gogamba obugumye netajja kimalako nakyo olw'ensonga okuwa obutwa mu Uganda kususse okutta abantu mu Uganda kususse naye nga abattira ki kwagala nsi yaabwe bwe twogerera mbagambe Sheikh Nuhu muzata batte embeera ye si nnungi naye singa Sheikh Nuhu muzata batte amala n'afa ngenda kujjamba wegguli ligenda okwewunyisa ensi yonna naye katumusabire Allah amukingirize asobole okuba nti asooka embeerero naye nga ali bubi nnyo kati njala batwalako mwenna buli bwempase kyutalats ne mukuba empawa nga muwakana olw'okuba temumanyi ate nga temwagala kumanya njala basomera abantu bano bonna battibwa ekibinja ky'abasajja abali mu ngoye za bulijjo nga bakozesa emmundu za gavumenti za Uganda era ne babula omugenzi Robina Kayaga Kiyingi ono yali omukyala wa Dr. Agre Kiyingi omusajja kafulu mu kulongoosa emitima gy'abantu Dr. Robina Kayaga Kiyingi yattibwa abatamanya ngamba abamusanga ku geeti ye ng'amaze okunyuka emirimu gy'obwalooya kuba yali mukyala mulamuzi mulungi nnyo nebamukuba amasasi agamuggira mu budde era abamutta ne badduka ne bagenda be bamu bena bali mu plain clothes so bw'abanga minisita by'okwerinda atandise okwesirwaza ng'afukaana aba ku myaka gye atandika okwogera nti abakuba emmundu tebabamanyi n'emmundu tebazimanyi ng'etteeka mu Uganda lisoma nti emmundu erina kubeera na musirikale wa gavumenti era emmundu esigala property ya gavumenti kati oyagala tugamba nti abantu abatambudde bakuba amasasi mu Kampala emmundu zaabadde zaabwe
era nga kamera tezaba kutte bafu nayo bali ngana ba mutuma nti bakodomba mu family zammwe twabategedde mu bakozi bamwe mu family zammwe ababadde ne mundu n'abasuti galabise anigo mwakutte okujjako okutandika okuzanya tit for tight okutandika okuleta abantu be mwatadde mu kwekalakasa mukenyiri be mwawandiise mubalete twagala kubuuza minister wa security lwaki ku bifana bye twafulumiza ku social media ababadde mu ngoye z'amasuuti nga balina emmundu abadde mu ngoye za bulijjo nga balina emmundu temunnakwata yuno omu ate mwakutte bano be mwastaginze okukola riot okuvumisa people lwaki temunnafulumira wadde ekifaananyi n'ekimu ku bifaananyi bye twafulumiza ku social media twafulumiza ebifaananyi ebiwera 8 eby'abantu faces abo nga zirabika bulungi ani gwe mwakutteko n'omu before you parade these goons mwasasudde ssente why do you fool Ugandans omukyala Robin Akayaga Kingi yakube masasi era abamuta bali mu bwiza bulijjo keka n'akabijja report y'omukyala Robin Akayaga Kingi tefulumanga tugenze ku mulamuzi Joan Kagezi abamuba kekabinja kekamukano akaze mu Kampala kabadde mu ngoye za bulijjo report y'omugenzi Joan Kagezi tefulumanga ono yali mulamuzi Joan Kagezi yo mulamuzi eyali ku musango gw'abasumali abagamba nti batega bomu erugogo kabalagala ntinda n'ebitundu ebisigaddewo eyatabana Uganda during the final of World Cup in South Africa ono yali amaze okumanya nti omusango guno gwalimu amatanka n'empale z'omusajja afuga Uganda inti abasumali si bakikola yali government ya Museveni era nga ye yali ready okutaba na Uganda bakwatiramu n'abantu abasumali bave mu komera kubanga bali bavunanira bwerere nga maze kitegeera government olwamanya nti omulamuzi ono agenda kusala omusango guno Joan Kagezi bamubire byasi byamutirawo akabinja kekamukana kabadde mu ngoye za bulijjo kati mukuru wa security byokwerinda stop fooling Uganda gana amanya gensoma bona reports zabo tezifulumanga akabinja kekamu akali mu ngoye za bulijjo kekabata tugenze ku mugenzi abiriga akabinja kekamu kampa masasi nga kali mu ngoye za bulijjo report ya abiriga tefulumanga tugenze ku Meja Kigundu ono yakuba masasi ku machanga bukedde akabinja kekamu akali mu ngoye za bulijjo kekampa masasi ne kabula nakatekalabikangako report tefulumanga tugenze ku mugenzi Andrew Frix Kawesa akabinja kekamu akali mu plain clothes akamu masasi report tefulumanga tugenze ku mugenzi Kirumira Moyo gwa Gwanga akabinja kekamu nga kali mu ngoye za bulijjo kekampa masasi ne kabula report tefulumanga tugenze ku mugenzi Kasiwukira ono ye tebamubba masasi era akabinja kekamu nga kali mu ngoye za bulijjo kamusanga ku macha nga ali mu kujoginga makage ne kamutumira ne kamutirawo ne mukwata mu kyalo kekabinja kekamu tugenze ku kabinja kekamu akatta Jeno Kazini mu nyumba ye nga kakozese mundu ya high caliber akambe sasi ne muzambo dolaro ya mutta where is Duraru report ya Kazini tefulumanga tugenze kuba mashek omukaaga abakatibwa mu Kampala n'ebitundu ebisigadde bya Uganda battibwa akabinja kekamu kekaba kuba masasi ne kamala ne kabula kati mukuru minister byokwerinda osobola okuvayo kunnyonnyola eggwanga abakungu ba government bano bonna bana Uganda bafudde togge akabinja kadde kabakuba masasi report ne zitafuluma lwaki mu kwekalakaasa kwa jjo ennaku 2 mabega mwasobodde okukwata bemugamba nti badde bekalakaasa kulokwata Kyagulanyi nenga ate n'abantu abalabise mu ngoye za bulijjo abaseba na Uganda nga bayine emmundu temunnaleta bifaananyi byabwe wadde bajjayo ne muleta bagunizi bamwe muhozi sente ziyasasudde ensereko si papa ne balamu okustaginga abantu bano lwaki mufulinga bana Uganda the extent mundu zati twasoma n'abala bangi abazze bafa amasasi ganage emmundu report tezifuluma naye olwokuba mwina mentality ozandi bana Uganda bakyali mu giye gy'ekinaana abaana mu abasomesa basomye IT basomye computer basomye social media they can edit basobola okunya ekifaananyi basobola okusporting omuntu ne baga nti ono yono kati mukuru report z'abaana abantu beziba tezafuluma nga baba masasi bali mu ngoye za bulijjo abasiraamu omukaaga bamasheka abaafa abakuba bali mu ngoye za bulijjo report tezifulumanga mwakozesezza bwangu ki to identify these stage goons okubajjayo ne mbateeka mu public don't you think that muzanyo gumutacyasobola don't you think that muzanyo gumutacyasobola guno omuzanyo temukyagusobola guno omuzanyo mulala nnyo abaana beebeereddemu
Musooke mutuletere abavubuka bonna ababadde mu ngoye za bulijjo awedda bakuba abantu amasasi. Ni abatta. Before nga temunata paradinga bano bagunizi bamwe. Omanyi mwe mulowooza nti bannayuganda basiru. Whereby mwadira ba presidential candidate mbadde ba staginga basobole okudikurizinga ennamba okukendeeza nnamba Kyagulanyi yandibaddemu oyo ku mwanja abantu omulaba. Mwakozesa miliyoni 406 okuleeta Ismail Katumba Siniko Bunyo n'oli omula n'oli omukazi okendeeza yamanya kubanga mu alphabetical Kyagulanyi yandibadde ndozanga wakubiri wakusatu ne muteeka miliyoni 408 okendeeza okuleeta bano bafulaga beera mbu babere mu race okendeeza ennamba yaki okendeeza ennamba Kyagulanyi yandibadde na kino mugezezzaako nnyo okupromotinga omuvubuka Katumba ku social media ne ku mawulire kiganye kubanga tekisoboka. Buli munyampi yenna akola mu media za Uganda mwamuwa center promoting omwana kiganye. TV station mwazi wa center zi promoting ono kiganye kubanga bana Uganda bamanyi. Oli omulala talina na muzigo mweyafutuka mbona yazze kwesimbawo naye mwamu promoting naye kiganye. Zino sente za mwamu solo na kuongera kuteeka bukukulu na kuleta buchayi mu Uganda. Kati ngwebuuza muleta muti abantu bano mukosa sente pya nenkadde era nga mulemesa Robert Kyagulanyi sentamu era nga babirimu mwalimu Nsereko Muhammad mwalimu Sipapa mwalimu Muhozi mwalimu n'oyo musajja kennyini Balamu bebalya sente zino ogamba no katukendeeze ku muwendo tuwongere ku namba y'abantu bano nga tuloonya amannya agasobola okwongera Robert Kyagulanyi sentamu wansi ne mugolete ne banominatinga ne bawana to remember bana abantu mu kusooka mwate mbawadde sente za kwesimbawo mugenda okulanga mugenda kuswala ne musoka mbawa sente ezokuba nominatinga n'emikono tetulishwa nti emikono gyabwe gyali verified. Ekyo nayo tukitegedde kati twagala kumanya omuntu yenna awakana nti kana akabinja akakubya masasi babuteekateeka mu Uganda weebuli abatambula bakoma masaba gamansa kubanga mumuga muna bafudana bana abantu bali 127 abafudde abala government kenyini yazeziikidde bane ana mu mutanje boogerako je mirambo je boogerako obutasamaza bana Uganda naye ngamba kuluno mujja kusasulira kikulwa kino kye mwakoze era nga temutumuyine ne bono ne weetonda statement yagenze dda International Criminal Court yagifunye International Media Companies zagifunye balo batandise okubuuza ebibuuzo tosobola byogera kati mama abya masasi byonna mbimaze abantu bemusenga report ezifuluma ne kuluna bakubye masasi twabafunye ku Butambi muganyo bakwata kyokka muleta abantu bamwa stages awo nvuddeyo sigenda kulwawo kati ngenze ku bantu bonna abazze bafa obutwa mu Uganda era nga nabo report tezifuluma obutwa buno bufuusa obutwa njagala kutandikira ku bantu wano wammanga kati balimba naze masasi mubali ku social media ne muddoko musimanyi oya wa security alert azijja ludda muzanya ne government je mutamanyi guno muzanya na musota bano bemasomera ko bali recent mujja bategeera naye ate abatali recent bangi nnyo bano bemamenyedde wano bali recent mbategedde bakuba amasasi nga bakuba bali mu ngoye za bulijjo kati kamba somere abajja bafa pure poison mulyoke mutegere kye bayita akatwa mu Uganda n'amasasi ne government gye muzanyirako ti bwenvayo ne nabula Robert Kyagulanyi sentamu kino kiri ABCD mbasaagala nkwenge neemu edda ku social media kuddawo kutaba kukyusa bwongo bwembo oyogera ebintu by'ekisiru ngenze maaso kamba somera amanya gano mulimu omugenzi Sheikh Rajab Kakoza oyo bamuwa butwa n'afa Kalidinari Nsubuga bamuwa butwa oyo n'afa mwalimu omugenzi Badiru Kakungulu bamuwa butwa n'afa Professor Ponsiano Mulema bamuwa butwa n'afa Nobo Mayombo bamuwa butwa n'afa Professor Charles Simira n'afa omugenzi Kasimu Mulumba bamuwa butwa n'afa omugenzi James Wakapabulo bamuwa butwa n'afa omugenzi Jeno Alonda Nyakairima bamuwa butwa n'afa omugenzi Licente yakafa Anas Kalisa bamuwa butwa n'afa omugenzi Medikagwa abadde yali chairman w'ebyakakiiko k'eby'eddembe Medikagwa bamuwa butwa n'afa
Sheikh Luwemba bamuwa butwa nafa. Sheikh Zubairi Kayongo bamuwa butwa nafa. Kati bwemba njogera ku kintu kye ninako experience. Bwemba njogera ku kintu kyekozeko history. Bwemba njogera ku kintu kyekozeko research. Abasigadde batamanyi mba njagala musirike muwulirize. Nze Museveni gwe mwogerako. Namusoma ne mukolako research ne mukuguka ne manya bwakola ne bwatemye eriiso mmanya nti kati agenda kuzzaako kino. Kati gwe atamanyi Museveni ng'owulira muwulire oba omulaba olwaleero n'ebikolwa bye wandibadde omuzengalabiyo abamanyi ne bakutegeeza. The biggest number of Ugandans who right now who resign in diaspora, they are not there because they wish to be there. No, because badduka ku saving abulamu bwabwe after knowing who is Yoseri Tibahabulwa Museveni. Museveni namusoma ne mukolako research ne mwetegereza ne mumanye bikolwa bye nti ye kintu wabana bakikotokutakula nti agenda kikola. Ate Museveni tasonyiwa. Ate Museveni yefunira report nga bwajagala. Kubanga aba making sure. Nabagamba nuli agenda okutta yali vice president of Kenya. Munyonyi ya mugamba agende gala nga amwelekere nga manti yagala kutta Bukenya. Enyonyi we malo crashing Museveni yakubira Bukenya esimu na amugamba. Aro Bukenya bwe yamanya ati Museveni yamukubide nga yamaze okufuna info tebamugambye agende mu nnyonyi. Is this Bukenya? Bukenya yajjako essimu n'afeinti nga nago wansi n'azirika n'amanya nti omusajja yali ayagala mutta. Remember Andrew Felix Kaweesi bwe yafa. Remember Mwoyo gwa Gwanga bwe yafa. Museveni yatuuka within a minute to confirm nti target ekoze eki evuddewo. Kati munnanga abeereyo n'oleeta engalabi gy'ombu simanyi bozanyirako tobamanyi. Bana abasajja tobamanyi. Kola research ku kimusajja gomwogerako temumanyi. Museveni alina ebitongole mu Uganda mu State House nga byo bakafulu mu kuwa obutwa. Bayinza n'okukolera ecupa ya soda nga specifically yo n'oginywa ku mukolo nga gwoje gulidde n'owooza nti nagudde soda ndi safe nga soda bamukolera specifically gwe n'omunywa after 3 days n'obalukanga bomu. Basobola okukola special plate nga yiyo ku mukolo gwe banaakuyitako ne bakuteerako emmere n'oyitaawo. Basobola okuwandiikira ebbaluwa ngeri special invitation ku mukolo nga ebbaluwa yiyo. The moment you open the letter wokoma okutegeera notandika okufuna complications ye regime gye muzannyirako. If someone can come open in the broad daylight natandika okushooting abantu publicly nakuba amasasi mu maduuka nga tawuddeemu kuba kati nategedde abantu abafudde tebadde Baganda bokka. Mwafuddemu Abanyarwanda, mwafuddemu Abanyankole, mwafuddemu Abakiga, abantu bangi abafudde nga tategedde ani gwasse ye muntu gwe muzannyirako. Ate mujjukire nti embalasi bwe begenda okufa omugere gwe kuba nawe oteeka okuba nga ogenda fiira ku. Museveni ali mu kuba migere gisembayo. Kubanga akimanyi International Criminal Court emulinze. Kubanga akimanyi bannayuganda bamukooye. Kubanga akimanyi within the system batandise omujemera nkugeba abamajja abasinga obungi bali mabuusu abaganye orders n'abapoliisi bali mabuusu. Babasibwe ge mabuusu nga baba babasibye kubanga baganye orders of shoot and kill. Olaba chairman w'okukyuka by'okulonda right now yabadde addukana bamukwata ekiru kubanga n'ekintu kimuzito yeeko kati gwe ngoleeta engalabyo. Nabagamba basapplying emundu wano mu video zense basapplying emundu ku buli muntu wabayine emundu. Mwatandise okulanga n'embata zitandise okufuna emundu. Sincerely speaking nga n'embata eyine emundu efunye emundu ekitadde mu kiwato etambula ezimba talina we basima toyi akyapangisa ku myaka gy'emikulu atambuza afunye pistol azimba. Kati if embata can hold a pistol, what about the rest?
bwe banga embaata esobola okufuna pisto katata abasigadde bwe banga yasobola okusupplyinga pisto ku buli wa boda ali mu Kampala, what about the rest? Eno message njagala egende ku yenna politician azembululu buno nga tomanyi. Kankusomesa rego batuyita politics 17 oba kansoke nkusomesa politics soko dena wali. Chetuyita politics njara kuwa a simple examples. Bobo manyo kuzanya amatu wante wali atazanya nko matatu. Mukuzanya amatatu mugazanyibwa musobola okugazanya abantu musobola okugazanya abantu babiri kuba 3 kuba 4. Agaba kadi agaba tamanyi namba kizakuwa era nobera ne namba zo 6 oba 7 buli muna bera mutandika okuzanya. Waliwo amatatu go bakuzanya syndicate nga gwe tomanye. Waliwo amatatu oli gazanya nti tuzanye kifiriza oba oli alye. Mu matatu mulimu 2, mulimu master, mulimu embwa, mulimu joka, mulimu eminana n'ebyobulu bwebito bwe politics bwato bwali. Politics omuntu asobola okukapitalizinga ku mistake na kuwangula. Politics oli asobola okukapitalizinga kida mu politics oli asobola okukapitalizinga ku nsobizo na kuyitako ku advantage yo ine fuka advantage yo ekyo tuyita politics. Kati mu 7 yazanye ebintu bibiri. Akapitalizinga ku weakness yo na kapitalizinga ku financial income yo na kapitalizinga ku bulamu yo kufuna kyayagala. 1 bwakulemo kukuba financially akapitalizinga ku bizibu byolina. Bwalemo kapitalizinga ku bizibu byolina bwakiri akujjawo na ku deletinga oyigo tuyita mu 7 go tuzanya naye nga akosa state resources. Ekyo mukitegedde. Kati bubanga omanya amatatu gabera mu okusala gabera kubanga basobola okugabira amatatu nga muri muinamba obuntu 7 atandika n'abasalirawo mwena n'abasalirawo. Kati mu kubasalirawo kitegeeza ayina figures ezikka wansi mbutono yabawangudde kubanga amatatu yugo bayitazza ne byofuzi zaala. Kati njagala message eno egende ku bakandidati ba NUP mwenna abali mu Uganda countrywide. Be very careful with your opponents. Oba ali mu opposition oba tali mu opposition. Njagala kutandika ne statement eno. Ndoza mwa witnesses ebyange embyogera misana ng'omusezi aguleswa ntengenda kulira ku bantu bange. The moment emirundi egisinga obungi Kyagulanyi Robert Ssentambu abadde afuna obuzibu. Either bamusibye bwabeerawo bammemba ba NUP abagenda silent bifu toddamu bawulira wadde balabe wantu wona bagenda silent ne bamutinga ne bavamu ne babanga abavudde ne mu society nga tebali mnenga mwe bali kubanga bana abantu they are there to monitor Robert Kyagulanyi Ssentambu day and night. Eriyo nabali ku mission nga bali nenga bagala mutta era nga bo Kyagulanyi bwafa mission yabwe nesereze bade babawa mission yabwe beekomye abo nabo we bali. Webuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentambu lwamukwata ebera y'abantu bafa ku sini basirika ne basirika. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentambu ate abantu abatandika against him bwe bafunye obuzibu ne basirika ate bwe yabadde agenda mu court ofuna bail ate ba moro bennyini betumanti ba moro bavudde ne bajja mu joining. That means the number of spies which Museveni planted in NUP ebadde egenda ekendera. So yasazeewo okuddamu okusindika abantu bano bakomewo again batandika okuba nti batandika okubega Robert Kyagulanyi Ssentambu. Oba muntegedde bulungi mwe mwalabe mu court abantu abagenze ku bero ya Kyagulanyi basinga obungi bali bavamu nga Robert Kyagulanyi bamwogeredde amafuukule. Unfortunately bayagenze ofuna bero nga maze ofuna obuzibu bade bamanyi nti oyawedde bade bakimanyi nti oyawedde. Ne bwe yavuddeebo n'abavuddeyo ne bakomawo bawitnessinge era babadde olwaki. Kati maama Nabbira Nagayise Mpala oli mukomera olw'ensonga z'otaategedde. Ba opponent bovuganya mu Kampala be bali mabega okukwatibwako. Segirinya Muhammad nkimanyi oyinza okuba olaba nakugamba 2 weeks back ne kugamba be very careful with their opponents. Those two they can do whatever it takes okulemesa okuyingira parliament. If it means to eliminate you they can eliminate you. Those two people whom you are contesting with
Nkiddamu Segirinya Muhammad, be very careful. The reason as to why obaddeyo okukwatibwako kulimu obukologwa ba opponent bo ate be very careful. Basobola okujjawo kubanga boche kigendera kyabwe. Kazibe Bashiri Mbazira, you too be very careful ba opponent bo. Mbagambye mbyofuzi basobola okukuba biri. Omuzanyo ne gugwamu. Mu Uganda bana befuza basinga obungi kati boy bajja guno bagufuula mulimu so si service. So omuntu okuzanyira mulimu gw'omuntu ng'alaba ogenda mutwalako omulimu lwaki lyakojjawo mu Uganda eyaffe so si mu nsi zikulaakulanye. Ebyange bwentyo bwe mbyogera ayagala okunnumba n'enkubuulira mazima. Segirinya Muhammad, be very careful gy'onywa soda gy'olya emmere gy'otambula ne gy'osula. Ababadde mabega okukwata be bantu bodiringa n'olowooza nti bantu b'opposition si b'opposition era weegendereze. If it is means eliminating abajja eliminating, be very careful. Ekyo kigambye Nabila the same, Kaziwe Bashiri the same. Mubeere very vigilant. Be muzanyira bumuzanyira ku mirimu gy'abantu gye balooza nti bagisiiringa ne bateekako n'ekisumuluzo. Kati nze njagala bagamba buli Robert mwegendereze nnyo mudde mutunule video. Buli Robert Kyagulanyi Center mu bamukwata oba lwagenda mu kaseera kazimanyo bagenda mutta eri abantu ababeera nabo ne basirika ne babula ne ku scene ne babula kubanga mission bagimanyi. They want to eliminate him. They are there on mission. Naye Robert Kyagulanyi Center mu Katonda mukola ekintu kimu ayina akazannyo kano mwena temusobola kategeera akugamba abalabe bange mbamanyi naye njagala kozesa abalabe bange abo nfune kyenjagala eyo tactiki ye. Nkiddamu Kyagulanyi akugamba abalabe bange mbamanyi yavaayo n'akola statement simanyi bwe mwagijjukira yagamba nti Mukama abalabe bange mbeesobolera mbamanyi naye nyambako mikwano gyange kubanga akimanyi emikwano egimuli okumpi gye gimuli empi gye gimulimu empindi ku mabegera ng'akimanyi. Yagamba baba labe bange nsobola obbeewa nagigira mbasobola naye mikwano gyange ginfuukidde ekizibu. Yali akimanyi kubanga atunula n'alaba nga abantu bonna bamwetoolodde balimu ebituli naye nga tannakyakola ayina bakozesa kufuna kyakola ki kyayagala. So no nkiddamu buli munabe byabufuzi najjo oli e Kampala kimanye nti ebyabufuzi bye mulowooza nti bya gentleman's agreement oba gentleman temuli gentleman byava mu bya gentleman. Gino mirimu abantu mutunda ba job seekers bangi abanoonya emirimu where to survive. Ojja genda we bakakuba ebbiri akuba omunana akuba effiga gy'otalina yaayitemu bibantu betudiringa nabo. Kati mubeere very curious nnyo oba curious nnyo nga muzanya n'abantu bano. Nkiddamu abantu bamuzanya nabo mubategeere. Robert Kyagulanyi Center bwafuna obuzibu abantu bonna babula basinga obungi ne babula. Fene tudda ku social media netwererejja anti Katonda bamuyamba n'avaayo abalanga babuze basirise kubanga bama mission yaabwe yatuukirira oba etuukiridde bagenda mumiza omusu kubanga bo kye baagala. Somewhere promised billions of money okuba ati batuukiriza omulimu ogwo naye kino nkibabuulira Robert Kyagulanyi Center mu abamanyi ffenna atumanyi era amanyi who's who. Mukama Katonda yamuteekawo akyamukuumye era akyamubeezezaawo atajja kumalako. Naye buli Munnayuganda yenna ali mu system y'obufuzi right now mwegendereze nnyo akatwa kangi emmundu nnyingi era kijja kutwala ebbanga gavumenti bw'eneeba ekyusi okufulumya emmundu eziri mu Uganda obungi. Kati njagala mbazzeeyo ku system eno mugitegeere njala basomesa ekintu kino. Abatera okubeera ku TV za Uganda mubadde temugoberera nnyo politics until Robert Kyagulanyi Center mubazze. Mubadde mugoberera nnyo ba political analyst ababeera ku TV ezo. But njagala mugenderere abantu abayita opposition njera mugende n'abantu ba government bayina ebigambo bakozesa nga bifaanagana kye tuyita same codes. Right now okwekalakasa bwe kwabaddewo nina bannabyabufuzi bano nga balina the same codes both abeefuula opposition abali mu government nga bakozesa code eziri apologetic nga ziri project abamu bagaba temugenda kwekalakasa okwekalakasa kubi. That's one of that's the bad way of claiming your rights. Ezo code bazisoma okusinzira nti bakola a project messages zisindikira obubaka
obugezaako kumalamu abantu amaanyi n'obutabagamba nti mugenda kwekalakasa kubanga ye code gye nabagamba nti Museveni ateekawo abantu ku side nti wabawo obuzibu agenda bayita containing embeera eyo ey'obuteekalakasa nti muleme kwekalakasa oba temwekalakasa ng'omuntu akulembeddemu ekintu ekyo yabadde Nsereko Muhammad byaddeko TV ng'ayogera bitakwatagana kubanga y'omu ku ba chief campaigner ne ba chief strategist abali mu kutegeka abavubuka bano abadde mu Kampala beekalakasa babbye abantu n'abamu ku basirikale abadde mu ngoye nga bamanaginga era y'omu yazze ku TV n'atandika okuyisa code eziri a project nga zigezaako nnyo okudistractinga abantu obuteekalakasa waliwo mugende mubeetegereze mutandike okwetegereza abantu bano Romushana bw'afulumya code Nsereko n'agifulumya ezibeera coordinated Romushana yali iso operative niwe musindika mu media akola omulimu gw'okuketta era ali mu ketta media Romushana lwafulumyanga code ng'efaanagana n'eya Nsereko zonna ba political analyst ku TV code zaabwe ziba zifaanagana kuba bali mu kukola mumpulira bulungi bino teri agenda bibagamba kuba mwe temubifaako mufa ku kimu Kyagulanyi Kyagulanyi waligwa naye nga Kyagulanyi yeetoloddwa emisota yeetoloddwa emizimu yeetoloddwa ebikekempe byonna ebiryawo nga ne mu opposition mwebiri kati fe tulina ngafe batunulira ebbanga eddene n'otunda ebintu bino byobetegereza olina okwetegereza kimu ku kimu kati njagala mwetegeze okuva okwekalakasa bwe kwabadde mwetegereze abantu abatandise okwogera emboozi eziringa ezigamba okwekalakasa kwabadde kubi kwekalakasa si solution temusindikayo bana bamwegenda kwekalakasa lwaki mwekalakasizza tayogedde ku lwaki gavumenti yakubye abantu tayogedde ku namba y'abantu bafudde tayogedde ku bantu ani abakubye masasi bagenda basasula batya tayogedde nti kino kyabaddewo no their message is gavumenti yabasindika okutandika okukola kye tuyita divide and rule okuba nti wabawo obuzibu gavumenti bwekoze bano bwe bajjanga abawolereza ne message bagiyita wala tosobola gitegeera okitegeera bino ebintu mulina okwetegereza ennyo nga tonna tunula nti Kyagulanyi sooka weetegereze ebintu bino bigenda maaso bitambudde bitya mukitegedde bulungi mwetegereze nnyo abantu aboogera ebyobufuzi ku TV za Uganda ebigambo boogera mugenda obyetegereza nga bikwatagana somehow somewhere ezo tuyita codes in politics nga ziri well coordinated nga zavudde mu state nga bazibagambye obozikola okitegeera gwatalina mwana we yagenze kwekalakasa otandika otyo gaba na Uganda bagala kyenyi tebekalakasa gwatalina mwana we yafudde lwaki ogamba abantu okwekalakasa kubi okitegeera naye ng'ekiro misana oli opposition ekiro bera ne state ne mudiringa engeri gye mugenda okudistroyinga n'okubamu abantu banna Uganda amasasi message endala gye njagala mutegeere etambula bwete omuntu yenna munnabyabufuzi ng'ayagala change yandibadde yalabye dda nti signs and symptoms ziraga nti omuntu ow'amaanyi at the moment Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'olaba abantu nga bakyayinsistinga nti bo bakyali mu race eno no wonder ne weebuuza ki kye baagala tojja kitegeera kubeera tojja kimanya kati wembasabira bonna Uganda yenna concentrating ku bintu bino wammanga eno message njagala egende ku bantu mwenna abakola media coverage eya president mwenna nga sisosodde munoomu mu coverage eya kamera tulina kye tuyita focus nga bwe focusinza amaaso ge gali ku kamera. Please Map Media, Ghetto TV, Simanyi Investigation is maybe because of it here or Juliro. Nendera page is governor President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please mulina huge mistake je mukolanga temumanyi. I'm not blaming you, neka nsokemba we kintu kino mukitegeera. Any slight
mess in a video coverage esobola okuviirako obujulizi okubulawo ng'omukulembeze waffe atuukiddwako obulabe. Nkiddamu mu coverage ze mukola kazibe seconds 30 oba seconds 20 ezibula mu katambi ke mba mukutte nga temutadde focus ku mukulembeze oba ku bantu abali mu audience. It is a big mistake esobola okuviirako Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe obw'ekika ekya waggulu. Mwenna abalebye video coverage za president since the beginning of the campaign, bana abaana balakinga what we called focus on the images. Pages zino olumu akutte kamera ya simu ateka kamera mbire ne mulaba miti almost for 2-3 minutes nga mulaba biti nabisiikiriza nabire nga tafokasinze ku bantu mu audience na president. Kati eze dakiika 3 zemmala nga temukoze kigambo kye bayita focus on image. Robert Kyagulanyi Ssentamu besasi ne bali musuna tewaliwo page ejja kuleeta video erage mu court nti essasi lyavudde mu direction temujjaddiraga kubanga if you don't focus on image toyina kyogenda kukola. Ngenda kusaba mwenna abali ku media president, please olujuliro Ghetto TV simanyi investigation zikobeze biki mwenna media ne map media, please mutandika okuteeka kye tuyita focus on image ku president. Nkiddamu mbasaba busabi abantu babagamba mu comment banange engate tula abantu mutadde kamera ziri mbire ziri miti president atemuta any slight mistake esobola okula mu video ng'obujulizi babubuze. Please njagala mutuyambe fete tuliyo ne mbanga mwasoma journalism ne mass communication n'abakwata kamera ne oba okwata kamera ogenda kwe kuba kifane walo kamera ekulaga ekigambo kye bayita focusinga ku image. Bo focusinga ku image eyo kiba kitegeeza omuntu go broadcasting. That's why ntibola amulege NTV kamera eba kwoyo asoma amawulire mpaka nga bagenze mu bulango. So nsaba kamera zammwe zonna teziddamu kulaga bire kulaga miti open space nga temulaze focus ku president n'abantu abali mu audience. I'm very sorry sinze mbalagira naye mbagamba bugambi please mwenna kamera zammwe zibeere ku president ne audience. Any slight mistake mu line ya video eyo esobola okubula obujulizi obusobola okulumiza government nti yasse Kyagulanyi kubanga mwe kamera mba muzitadde mbire na miti. Please mbasaba mufune focus. Ku kamera zammwe munansonyiwa okubayingirira mirimu gyammwe kuba sinze nagibatuma. Munansonyiwa obbalagirira naye nga sinze nteekeddwa obbalagira kuba mulimu gye mukola gyammwe naye ekintu kye bayita focus on image. Image is the president and the congregation gy'abaagendamu. Be bantu bamu tebaagala okulaba naye omuntu almost for 5 minutes kamera eri miti eri ku bisenge eri mbire abantu balaja na banange focus on president focus ku congregation wa ekyo mwenna mukikola sijja kwawula muti company kyonna mukikola. Endala ebintu by'okwogera location omukulembeze waali nabibagaana dda mubiveeko. Ekinaasembayo Bannayuganda bategedde nti mwagala support. Ebintu by'okuteeka ku media ne mutandika okusaba twagala sende power. Please take a number muwandike message twetaga support ya mafuta kimala. Ebintu by'okusaba buli kaseera binyiza abantu byagala kujja abantu mu struggle. Ostegera mutekeke naba mugende silent mu mukavaringe bukavarinzi. Ne buli kaseera onda focusinga sente twagala mafuta twagala. Please mufocusinge kimuteka naba abantu bakimanyi mwetaga support bajjajiba wa. Ebintu by'okusaba sente ku media binyiza abantu ne baluzinga ne moralo. Please mutekeke number for support bajja bwa mafuta bagenda bwa buli nebuli kaseera twataga sente mafuta omuntu wawulira abangaga nti mwabajja okukola ekitu mwajja kufuna mufunyi sente which nti mwetaga support. That's the truth. Era abantu bajiba wa
era bannayuganda mwebali nnyo mwebalire ddala okusupportinga abaana bonna bali ku ground n'okubawa obuyambi. Naye ekigambo ky'okusaba direct nga muli ku media abanaye twetaaga ssente tutuuse wano mafuta gatuweddeko twetaaga kino no please mutekeko ennamba muteeko nti ya support abantu bakimanyi kati bino ebintu by'okusaba abantu bijja bamalamu ne molaalo okitegeera jibya bamala molaalo muteeke ennamba abantu bajja kitegeera nti yes mwetaaga kuba bagibawadde all along. Naye every time twetaaga ssente twetaaga kino twetaaga kiri twetaaga kino twetaaga kiri please teekako ennamba for support teekako ennamba kimala abantu bakimanyi bulungi nnyo ne buli kaseera muga twetaaga ssente twetaaga kino twetaaga abantu mubamalamu molaalo ekyo mukitegeere bulungi nnyo. People abantu bamanyi nti bagenda basupportinga era all along basupportinga era bakyagala bulungi nnyo. Ne please media groups za people power njagala mufune general meeting mutuule mutandika okwogera ku nsonga ezo coverage ku president n'engeri gye mugenda mufuna mu funds nga temubitadde mu public bantu kubimanya kubanga ezo video muyinza okubeerako abantu 13 ng'olukumi kuliko ba state operative bamontalinga ennamba z'abantu abasindikira ssente bamontalinga mwe kennyini nammwe gye mulaga ekyo nakyo mukitegeere sigande bambanenya. No, I'm not here to blame someone. So NUP supporters, please, I encourage you to support those media houses which are covering Robert Kyagulanyi Center on the ground. Mugende maso ngamba supporting 100% mbawagira. But ne media groups zonna please ekintu ky'okusaba direct sente ku media mukijeewo. Mugende mu underground oba mu inbox z'abantu oba mutekeke ennamba nga pinninga ke ennamba oleke ekintu support. Bano bajja kuba bakimanya ekyokukola. Nebuli kaseera twetaaga ssente tugenda kimalamu abantu molaalo ate kiraga nga abalina kye munoonya mu struggle. Okitegeera bino nze nsobola obbaga teri ajja bibagamba kuba mayira mwagala mujja kunnumba nenze sitya kunnumba teri agenda bibagamba. Teri agenda bibaga ze ngendo bibagamba. Nsaba mutuule mwenna bali ku timu ya Kyagule mutuule mufune meeting mumanyege gye mugenda okukola emirimu gino engeri gye musaba support underground off the camera ndiyo golujja ku camera nga mu covering president take a number for support pure toda mukwogera ku kintu kya sente people they will support ekirala mutuule mutandika okufocusinga ku coverage ya president sirinze catch complaining ka abantu bachi complaining ko focus on the president ko focus on the image focus on the congregation y'abantu kubanga buli ango tulinawo kamera naye ogenda tuna kamera zonna buli page kwogendako kamera nga ziri mu bbanga ziri mbire miti tosobola kula president tosobola kula abantu. So mbasaba ekyo bayi mukikole for the sake of the president nenga njagala okubebaza nnyo bannayuganda mubali nnyo mubalidde ku supportinga media house ya people power mwenda bali ku ground era ba foot soldiers mwenna mbebaza omulimu gwe mukola mubali nnyo mubalidde ate mujjanga okwo kubanga famu tetuliyo naye ate mukola omulimu ogusinga kuffe gwe tukola ne wankubadde tujja ne tubanenyamu ekyo kiba okuba tulina obbanenyamu mukitegedde bulungi tulina obbanenyamu naye nga amazima gali nti njagala basa bamufokasinge ku mukulembeze n'abantu abamugoberera mukitegedde bulungi. So mukama abankumi natakumira ampeera mwebale kuyamba struggle ate mugende maaso buli foot soldier yonna ali ku congregation ya president mumuwe support 100% but in inbox namwe ekintu okufokasinga ku president please mukibeereko bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abakuume atakumira ampeera naye nga mwebereremu bulungi kubanga twetaaga abantu nga balamu twetaaga Uganda empya twetaaga Uganda ey'amazima n'obwenkanya nga mmaliriza ne message yange. Uganda wetuuse tetwetaaga kufiirwa ddala omuntu n'omu kaabere mukungu wa gavumenti kaabere musosodooti kaabere munnayuganda kaabere street kid kaabere munnabyabufuzi kaabere mu abali mu gavumenti kaabere mu sirikale tetwagala kufiirwa omuntu n'omu kubanga mwenna mulina omugaso. Kale ne bwekityo nga ffenna bwe tulina omugaso abakungu ba gavumenti njagala mufuna obuvunaanyizibwa kyenkanyi mutandika okuwa bannayuganda ekitiibwa
mutandika okumanya ensobi zammwe. Okukozesa amaanyi amangi tekiyamba. Wabula okutuula ne muteesa kye kisinga okuyamba. Eno message njagala egende eri ebitongole by'okwerinda naddala poliisi. Essaawa zino bakozesa ensobi okuba abantu tear gas, naye akakebe ka tear gas akamu wali obuzza kagula ssente mmeka? Essasi ly'ofulumya wali obuzzako ndigula ssente mmeka? Ezo ssente sigwazigula, sigwaziwaayo. Ono omuntu gw'okuba tear gas yawaayo ssente ezo. Naye nga tonnafulumya tear gas oyo, kimanye nti okuba tear gas bamukubira ludda wa. Njala kubuuza gavumenti ya Yosef Tabasirwa. Amagye poliisi be muteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuta ge muvuga okumwetoza mu campaign zagendako. Ssente z'omusolo waki muzoono nga mukimanyi bulungi tuli mu campaign. Omuntu ali entitled okumonitoringa Robert Kyagulanyi Ssentamu beba traffic. Bwe bayina okumonitoringa traffic enguudo okubeera open. Naye amagye police military muteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebyafuzi abalala muonoona resources za gavumenti nga amafuta ne motoka okumala ebiseera. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina security emukuuma n'ekitundu mwaba agenze mulimu poliisi zaamu. Poliisi sobola omuyambako mu directinga waja agenda. Ekirala lwaki mujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bana byabufuzi abalala ku main route ze balina okuyitamu ne badivertinga? What if omuntu oyo afunye ekizibu mu diversion ezemukoze? Mugenda kyogera mutya ng'ate ku road map gy'aba alina alina okuyita mu makubo agali official? Electoral Commission, Uganda Police Forces and Ugandan government. Eno message njagala egende gye muli. Singa omuntu yenna mu Uganda n'afuna obuzibu nga mumujje ku road map eri official gy'alina okukozesa nga mudivert nze mututte mu nsiko n'afunayo obuzibu, ekyo temulina mugenda kiwoza. So muleke abantu bakozese official road map zaabwe zibamanyi eziri gazetted okuba diverting obatwala mu nsiko kozesa amafuta amangi okudivertinga abantu bano kimenya mateeka ekitu mukireke nga bwe kirina okubeera. Singa omuntu anaafuna obuzibu nga mmaze omudivertinga amakubo gammwe mujja kubeera accountable for the loss of the life of the candidate or anyone in this struggle. Tubasaba muleke ekintu nga bwe kirina okubeera. Kibeere nga bwe kirina okubeera. Tetukyagala munnayuganda kuddamu kufiirwa bulamu bwe. Kabere mukungu wa gavumenti, kabere wa polisi, kabere munnayuganda nga mulema, ebyobufuzi tebitwawula, ebyobufuzi si byakuluna si byakuwa musaayi. Biggwera ku mmeeza. Kubanga okufa si solution. Mukaba 13 mpeera musule bulungi mweraba.